Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Akade kalwa tugenda ko muki Zula waffe tulabe DNA tuseewa Amanyi mwatufuula ddwaliro omusinga alage binyumira biro bintu biri kuggwe Steven yabo oli bulungi ndi bulungi ogamba otya endidia ennyabo Suzanya abadde ki ono sinali jasoni sibitegeera bulungi abuzaabuza akubuzaabuza ennyabo omaze naye banga ki muntu wange kuva mu korona mwatandika mu korona nga tweyagala era bambi obeerawa mbeera wamala ate ye ali Kawempe wamusisinkanawa era yali wamala era yali akolera mwagende kata jaddala tiimu yenywevu nywevu era bwebesamba enkuba etonya ddala nnyo era sinye naye era etonya ennaku zino owulira akubuzaabuza amuzaabuza agamba munaaye maana zaara nsindikira ku kasente mugamba munaaye kati wozaara sindikira ku ekifaananyi kye ku WhatsApp mbirabiko nagamba simuyange ate yasoni kigamba mwenyi byawa yayi muganda wange nako zino yakugamba nti alina olubuto lwo n'akugamba yazadde naye takulaganga ku mwana kati namugamba wazadde siwali buzibu kati tokola ndi ebifaananyi bye ku WhatsApp mbirabeko oluvannyuma kwekikuwa sente nagamba ate simuyange yafa kamera mwatekuwa bulungi ndogendo waneyiba amanya te simuko ekindikube mbireeta kati nga lwaki omugamba nti kojja omulabe anti kati omugamba era mbuzaabuza gamba ndi Kawempe gwerinya gwotuuka wano ojja kunkubira naye olinnya sigendanga ebikwano Steven oli otya gendi sebo oli otya sebo gendi omukyali we yafunye olubuto walulabako ng'olubuto lukuze ate muganda wange nawe babako sirabangako lindako tugende mpola Steven gemazima ogabi mwagenda ekkata emirundi ng'emeka emirundi zozibarabaaba mingi nnyo kakati we yafuna olubuto n'abula yabulira ddala mukolo madisidanga kumulaba kyatwala bbanga ki nga tuzze mulaba kati olaba korona bwe yaggwa nga wamaze kugula entambula yajjako eno wamala omulundi gwali gumu ewuwo owange naye kowo gwe yajja yajja nabakoleki yajja n'abaana emikwano gye yangamba ate baganda be naye bwe yajja kowo tuli twagenda kata awo koleki neyimusanyukira neyimugwiddeko kuyoba obitegera ng'ofunye omugebe naye byati koleki gwatuuka n'agamba budde bugenze koleki enzira nja koleki nja kukomawo ati kuva kolgoti yadda kati awo yagendera yali agambye yali lubuto oba teyali lubuto wallahi sigenda kulima timiti yankaba muno oyina olubuto okuva lwoko ddano bwe yagatudda nga mulabako wa kale akola mulimu ki ayinza kubeera gwa bbaala ye omulimu gwe gwali gwa bbaala erinnya ly'eddala yaani nayebale kale katumulabe Suzana kati gwe sirika wangi alo nyabo oli otya yendi mukwano olwo njendi nyabo njogerako ne Madam Susan kale nyabo emilimu eli otya orampoe nyabo bebi ali atya ali bulungi omwana wamutute ne bamugema mampsi ate Rubera bakuwane kati bakuwane banga ki okudaayo owange wa mwaka gumu n'ekitundu kati anti abali wansi wa myaka 5 okuva ku 0 gwe bazadde one day ne paka mwaka 5 babelanga babawa period kati ku kipanayo bakutaleko period yodayo bantereddeko ki kasela wogandayo bakugambye when to odayo mwana nze bangamba mwezi bakagemera waka baby Lukunjiri district oli wano Kampala right now no oli wakati Lukunjiri okendako kugundi ku main hill spirit of Lukunjili bwofunawo mu akade okenda kutwala omwana deyo kubanga akati the problem we have tuli ku campaign empye kulaba nga abana bagemwa lubera bagemwa measles bagemwa polio bagemwa this one mumps omumanyi so kati now
Abana zino bagenda kudayo after a period of 1 month. Right now, ogambye wakagemadi. That is a long period. Katite omusawo did not kugamba wano kukapande nti bring after 3 weeks. Hey, no dayo no tadayo. Anti twagala bana bafune mulwale bugenda kuleta mbela mbi kubana. Omwana agenda kufuna polio aliokalabike bolala. Okay? Ngenda kumalirizayo ngagendayo omuka ngambe ebyeyongera. Tinagwe bazade katata wena koba kagema basajja tebayagala mpiso. Nedda yaganye. Wekalia onjogele kona ye baina mpisa mbi bagenda kuleta burwade in the family. Basajja is very coward. Agenza wakukola. But please make sure weka komawo kakwate mukono katwale kudwalilo bakageme bali not serious men. Ka baby baka itani ka baby wo ka baby kange bakaita binya wakaza which date wani a birthday yaka baby baby mungera bite you don't remember baby birthday. Mani birthday wetu kana bisinga sawa wakazalila ku main hospital government bakaitani bao sibera naye yari Kampala nze ndiri kunji uya twaya ukana amano ayina no mukazi omulala bannayo nonjogeza na bingi Okulu oyina omukazi omulala Sirina akulimba sirina naye kakati nga tonnaba kulaba ku bifaananyi bya mwana tonnaba kumulabako omwana nga amukuleetedde wuya akugamba jangu ekawempa ate ali lukunjirinze kyenandi kugamba erekera akuteeka ssente wootalaba tegedde maama oba si kyokola booti kubye simu mugambe nja kujja kawempe kukulaba nzija sayidi ki nja kweta bwambi bwa mwana buno mbulina ani kakati olaba enze bwe mukumeti kanzije kawempeera mbuzaabuza n'agamba ati jangu gwotuuka maganju nkubi muyisawo akaseera ng'essaawa emuddemu omukubire nzune maganjo ntuuse kati oliwa nina ebintu by'omwana byemuleetedde njamutuma nalinnya ndize ne sisita wange tumulabeko olabe kyagamba tegedde mukama wange ikaali neerekera mwebale ddala kale bayi nja kubongera kalala nina akanamba kanye gasindika olinawo omuntu omulala ate otugambye toyina mukazi anti era sirina mukazi naye nkyamubuusabuusa nja kwopulako bambe neyanze neyanzege kale kati kachiko wadde ogamba akasajja we musajja ke kabbawe Ananga mumfudde kibaddiya omutiru mumfudde ki kakati wuye kuzino ntambulira mu bakyoli atunaaba tuli awo nga tuyingirayo kati ani amulala naddakaawo kandeteye kuba Nigeria mugisu wasosora hukuwa twabagamba munange gwayagala okuzuula omuntu wo oba olina bbalwa ya Rebeka oba byonna kimu kyoyetaaga wonna wayagala kubira ku mukulu wa mukyala Johnny oba munoonyeeko omusige message ku noti 755377 oyo Johnny producer wafu wano musambagala fona ko olwaleero kale mukyala mukulu muwulidde muwa magezi ki ono mukasalo kasanalo wewe yes muka kale mukwana no baba kazi baba tukola ekintu ekyo kwegamba mubuza kati lembera omukazi amwesonyiwe nzomumatino ino omwana ate kusabusa nganze nkuleka okay hello bali kutuweereza abasambagazi mama nam ndowooza kyabakola omukyalo yasooka amuwemu obudde amwesonyiwa ndabe gye biragaza ati omwana ne bwali babona ebuli badde agenda kuvaala okusinga okwolona sente nga sitekawo atategeera kale mama namu naye yaza mwezi gwakumeka gwakubiri omwaka guno omwana kati sawa alina emyaka nga 5 omwana oyo singa yazaalibwa mu mwezi ogwokutaano manya ogwokubiri singa kati omwana alina emyezi agenda mu 5 mwezi nga 5 naye agambye omwana gwalina mwaka gumu n'ekitundu hello abalungi taata kuweereza mikwano kale munnaffe agamba ki bwana Jingo gyendi wakika
Amanya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa. Naye oyo omwana mulenzi agenda kuzaala abakulize nga Bumbu. Kulimba. Acha kuweza musomanya twagende kata twagende kata. Ngate abagende kata zino gye bali. Gabulemye kunoonya mwa alayo ddala yo nini. Amagezi gemuwadde ag'okunoonya omukazi g'abaakola. Okay. Tunakunya abatumidde nnyo nsigadde ne Haji Kasule Kabowa. Tuzo tuyanze egigwe mazima kubanga gye binaggwera. Kituufu. Nga baamuzaalira dda. Nakuza Sambagala ku 96.3 FM ekintu buli ky'omuziki.